kubanga amazima gali bwegati bwe kuba kwali kubonereza sefuke ennaku z'amaziya abaaboneredde amegga toluma. I have about 30 accused persons to be attended to. New files from prison, therefore I need time to consider the same. In the meantime, I'll take leave to prepare this ruling and have it delivered to time. So the ruling in this bail application is to start on the 13th of June at 10 o'clock. The accused therefore will remain in custody or remand until then. Omulamuzi wagenda okubeera nga ate awa ensala ye ku kusaba okumuwa bail asobole okubeera nga ate ava mu kkomera. Si mawulire malungi because we expected better. Twasuubidde ekirungi naye sofa kye tulina oyinza obutabaako kyamaanyi kyokyogerako waayi twalowoozezza ekisingako opinion ye eriki. Ekyo sinula kyakwogera ssaawa zino kubanga tubayo tumanyi nti olwali bayinza okutta Sefuko naye ebivudde omulamuzi abikoze eki nawe obirabye. Naye tusuubira kuba tusuubira mu mafiina okujja okutwegattako okulanga Sefuko afuna bbeiro ekitasobose Lusegero naye nga zisenyiza okusaba kuba tannafa mulamu Lusegera kiyinza okusaba nti next time n'amafiina asobola okujja natukola ki twongere okumusaba nga amafiina nga tukusaba oba naba olidde omulanga gwaffe Lusegera osobola okujja otumire ku Sefuko genda kubalala. Muzijeko interview nkabakuli. Tukujako interview. Kale, mixed feelings ziri wano okuva mu Boluganda abamu bakaaba fena twazenga tulina expectations z'okubeera nga ateebwa but frustration gyoyinza okuba nga tulaba wano ku kooti why twazze tu expecting omukulu okubeera nga bamuta. Amazima ekintu kyonna bwe kiyingira mu kkooti kiba kifuuse ekizibu kkooti ekikola nga bweyagala okusinziira ku byonna bye tusuubira nti kkooti zo tulaba abantu be bawa bail n'abantu abadde bemuyimiridde ng'owulira kyekyo naye kkooti etuuka n'ekola ekintu kyayo nga bweyagala kuba amazima gali nti buli lunaku ne bwe lwanaku lumu bwe luti ng'olwebase mu kkomera si kyangu nnyo. Ati wogattako omwana ono nti amazima asoma batugamba luli ya missing graduation ndoza kati yagimissingira. Yes kakati ne bwomuwa papers saawa zino olabira ddala nga si kyangu kwegamba ate ebyantu bya kkooti byange okumissinga kw'omuwaabi kwandibanga kuline omukono oba just mulamuzi nenda nze kkooti neewuunyisa bwewuunyisa kuba lwakuba si bye nasoma nti bwe nzize wano ne baŋŋambwa akati ate omusango guli Uganda versus Sefuko gye sitegeera kakati ate ekyokubiri nze mmanyi nti bwe nkuwaabira nina okubeerawo ne bwe mba nina balooya bawoze nga wendi naye nze ndabye muwaabi wa gavumenti oba gwe bayita omuwaabi wa gavumenti nga mukambwe muzibu kakati ate ng'omuwaabi taliiwo
ekyo kyenneewuunyizza naye nze ate ka time oba kampaddemu essuubi because amuwadde weekend naku 2 olumu emisango gyetutera okulaba namukasukayo wiiki nakolaki anadda kino kyo amazima ndowooza omulamuzi abadde lenient ndaba akyali taata okuva ku lunaku olwa kubanga nti ku remand tuwulira 14 days tezaawera 14 days nakati era oluusi era okukuzaayo era bakuzaayo oluusi 7 oluusi 14 nekakati olaba nti amuwaddera of course abadde tasobola muzza nkya Saturday badde tasobola muzza Sunday kati bwe tuba nga tumulina ku Monday ndowooza tubeerewo ne bwe kiri bakitegeeza ssente tusobole okumuyamba nze ekyenziramu okugamba abantu nti tetuli wano because tuwagira okuvuma naye tuli wano kubanga kyabuntu tewali agwana kukomera buli muntu yenna tewali agwana kukomera kubanga yeri mwami Simon Kawalata kale sebo wano zeewo mu kiti kyo oli muwagizi oli tiktoker ndi muwagizi ne tiktok nganjiraba naye tuzze wano okutunuulira bw'olabanga enkima ewalampa enkima obako ekyo kyamu naye kyetumanyamu koti za Uganda zikyuse system abantu bakedde wano ssaawa 3 naye omulamuzi wayiyamu musango ujja kuba ssaawa 3 abantu ne batuuka olina abasibe baleese balinga abasibe 3,000 n'otandika okutuula ssaawa 8 tulina abantu balina ebyokukola abantu balina ebikola kyebyo bwetaago oli asasula TV oli alina okugula data alina baalabirira alina okugula emmere kati so abalamuzi bonna ebitongole ky'ebyobulamuzi babalimu abantu amagezi abantu ba bulijjo bobumisa ssaawa ezo zibeere naye omuntu abeera wano ffe tuli bavubuka kati nzize tompadde budde olaba enzawo nemenya ennyumba afune ekyokulya abe wange kati so bakwate obudde kyendowooza Uganda gyatambulya wamu kale tugenda gobera mukama wange obedda tuwaya naye tukubaire okunywatagana tugenda site zeno abazibadde kuteetega kamera mwalemeredde okukwatagana mulwanirira omuntu omu naye mwetemyemu tugenda kikolera kyekyo kuba mwena n'ekigendererwa kyammwe kyakugjayo muntu naye kirabika tulemereddwa okwegatta tugenda kikolera tutya nze kyendowooza nti tuyina okugatta enjuyi zombi abaana bano abawala balina okuba nga be bawudde famire nti bono omulenzi alina sayidi gy'ayagala n'omuwala alina sayidi gy'ayagala naye omuntu ali mu kkomera ate ffenna tulwanira omuntu ogwo kitegeeza tulina okubeera fembi ne tukubeera kitolo omuntu omu ne tusobola okugjayo omuntu era bwe bunafu muno bwolabye mu kkooti ti singa babadde basoose ne beegatta ng'abafamire oba oli mukwano gwe oba oli muganda we oba oli sengaawe ffenna ne tubeera omuntu omu ono omwana omusango gwe mwangu naye kati ffe ffennyini tulinga abagunafuyizza tulinga abagugezesezza okuba nti tusobodde kutabagana tulina okusooka okutabagana nga ffe abantu ab'omukwano n'ab'eŋŋanda ze ne tusobola okugjayo Ssenfuka. Ofunyeko obudde okwogerako ne mutabani wo? Njogeddeko ko ne Ssenfuka ng'ali mu kkomera. Abantu gaba bano wakyamuyita Ssenfuka kubanga ye ono mwana. Bino byaffe bya TikTok tabimanyi. Ngezezaako okwogerako naye nandaga nti tayinza kuddamu okukola mbeera efaanana bwetyo okuvuma muntu yenna yeetowazizza eri bonna be yasobya era n'alaga nti taliddamu asaba asonyiibwe era n'ensaba full figure yonna gyali kubanga simulabyeko wano ku kooti naye yonna gyali tumusaba asobole okuyamba omwana ono ave mu kkomera ali mu bulumi bungi kubanga nti n'obulwadde yafunyemu obulwadde. Olowooza okutajja kwa full figure kuyinza okuba muneka contribution? Full figure ayinza okuba nga yakubye essimu n'alaga nti tebata mwana oyo okusinziira ku byabaddewo engeri gikabusaasira gye yamutiisizzaamu n'amulaga nti naye agenda mumunoonya. Full figure ayinza okuba atiddemu okuswala n'agamba bwe muta kiyinza okumulaga nga omunafu n'akuba essimu n'agamba nti ndowooza tebamuta. Waliwo abantu abalowooza nti nno bali ku sayidi eno abali mu bintu eno bali ku sayidi eno nga bakyali ku sayidi ekuba full figure. Abantu abamu bagamba nti full figure gyakoma okukuba gyakoma okunyiiga. Gwe kiki kyokirowoozaako naddala ku bantu bangiwo omulira bali ku social media? Ndowooza social media eno yandibadde full figure tagitunuulira nnyo, yandibadde atunuulira omwana kubanga ye yagonda. Abantu abaveeko ave ku bigambo by'abantu, abaveeko ave ku bigambo by'abantu atunuulire omwana nti mwetowaze gy'ali, yakkiriza n'amwetondera n'olwaleero akyali mugonvu gy'ali era amusaba okumusonyiwa. Full figure aleke social media wabula asonyiwa omwana. Kale kalabe ate ekiri sayidi za wano nga bw'oyinza okulaba enkaayana
zikyali wano Bichero byatukola. Lwaki wateeka mu kamera? Kale sigenda munda. Genda munda vayo. Bateeka mu kamera bya mpaka senga watise notita mirembe. Biki be bakola ebyo? Tebefuula tebamaanyi okubanga balina kamera kubanga bagikosa buli kibaagala. Boza tuli baana bato. Nze ngoteeka mu kamera nga saagala. Kali. Wado chali namu. Okay, kali. Yembera naye. Tugezaako okukakkanya embeera ereme kubanga bweti abantu obusungu bungi nga bwe twakirowoozezaako but still life moves on. Kali, tetugenda kusukkawo wano tujja kuba tukuwa update ku bintu ebirala ebitambula side zeeyo tujja kuba twongera okuba nga tubifuna naye nga ye embeera nga bwebadde side zaawo. Kale iga yantumalize n'obusungu nga bungi. Kale olaba abalwana oddabuzi waggulu. Sina maanyi. Katonda yakuwa bigambo. Mbigambo mwenyino bakubira naye amaanyi no. Kale kakati observation yo kumusange badde etya? No, nze mbadde nzize nga ndi kushuwa nti omuntu balina omutane banga tebamutadde nga ne yawaabye tazze. Ate lwaki baba tebagenda muta abagenda omwemirira ababayimirizaawo negundi ne baziteeka mu kompyuta. Simanyi kino ekitulo kirinamu omukono. Simanyi. Lwaki toleta mama Fina ku Mande n'atuyamba kuba musabe kamera yiyo. Nze kituba tukola. Mama Fina gwe ssuubi lyaffe gwasigaddeyo kati kuba ffe tetulina amaanyi agaffe gakomye. Okitegera ate n'ekisooka abantu beeyawuddemu ebitundu bingi family erimu ebiwayi balemedde okukkanya basooke bajjeyo omuntu bali mu kuyomba. Okitegera ate nga tebikola nze kunze nalimayo ebyakusaaga naye kati we bituuse bisusse waffe kati bigenze wa bantu balala. So wasayira Mama Fina. Wensabira Mama Fina ajje ayingire mu bino ebintu atuyambe kuba oli muwala we
okitegeera oli awulirira muye mu Uganda yonna awulirira mugoweka kati bw'otavaayo tuyamba obanga tusuuliridde ate nga naffe tuli batabani bo from another what Another mother. Nkale. Kwe kusaba kwa TikTok kana TikTok mulabe saba amazima gamazima kuba luli nalabanga muogera naye of course twayogerezganyiza wakati awo ne babawe ebiralira ne tulina omukisa gwa agenda kubeerawo tulina omukisa gw'okumaani kati tuba kuba amazima kino we kyatuuse kyavudde ku ndooza kiyinza okuva ku mateeka ne kiva ku ssente ne kidda ku bumanyi ne ku kumanyika ffe tusaba busabi Mama Fina kubanga Yuli yayogera naye mukyalo ono n'alabika nga fulufiga asobola okuwuliriza Mama Fina ne bakibanga mateeka go gasobola okusigala nga gakwata Mama Fina ayogere ne fulufiga atwogerere naye fulufiga omusanga agujjemu enta kubanga amazima gali bwegati bwe kuba kwali kubonereza sefuka ennaku z'amazi y'abaaboneredde amegga toluma atuwa omukisa Mama Fina nga ayogedde naye fulufiga aguveemu sefuko bw'aliddamu ffe tumwekwatire mweropere asina kumweropera ffe tujja kusaba gavumenti etuwa obuvunaanyizibwa nga ba tiktokers tumwevunaanire naye ebbanga lyamaze y'amazima omwana nga asoma nga bw'asoma omwana nga kwegamba olaba nga mbutuufu yandituyambye ayambe buyambe kati tayamba sefuko kati ayambe ba tiktokers kuba ffenna tuyize tetukyasobola kuvuma tuyize kati atuyambe amuleke ayize naffe tuyize kati ndowooza byebyo katubimalirize tubigenda bimaliriza sayidi zaawo naye ng'embeera bwetyo bweri Lawrence balage embeera tumalirize tuve mu kigambo kino kiveewo twatandise tulowooza nti nno omukolo gunaaba guggwa bulungi but amaanyi matono naye tugenda kutambulira ku ekyo for now